abakolera abali e South Korea, abakolera abali e Korea, abakolera abali e Korea, abakolera abali e Korea, abakolera abali e Korea, abakolera abali. It is just a step to get there to a new Uganda. Chidamu, just step to get there to a new Uganda. Lwaki muna Uganda nkugamba nti nzikiriziganya nono kyayogedde nakugambye jjo save that photo for future use. Kino kye nabadde mbagamba. Tuzenga tusome ekintu kino kitufuula ab'enjawulo wano tetugaba notes nga teziri ku mulamwa. Kino kye tujje tusoma. Najja ne mbagamba nti akalulu kano abantu bano bagenda kayingiramu kubanga policies ze twaleeta zaabwe ate mu 7 ono policies zino nkadde one that tubadde ne fake opposition nga tekwata ku policies zino policies za Bungereza ne mbagamba akalulu akasooka bakakuwa mwaka gwa 1958 akalulu kano ke tugenda mu ke revolution ey'okubiri ka 1962 akatuleadinga to independence kubanga eno revolution ey'okubiri esoose okubeerawo mu Uganda. Revolution esooka yali yakugoba bazungu, ey'okubiri yakugoba Nakyemalia naye nga tuyita mu policies zitya ze zimweno system gye batuzimbira. Kati muna Uganda ndowooza okiraba wano. Njagala omuntu andeetera statement bweti nga Bungereza yagikoze singa EU, singa European Union naye nga Bungereza. Kubanga nabagamba nti mu stage 1 His Excellency Kyagulanyi yali agenda eri step gundi zino. Policies zino gye bazikolera azireete mu Uganda. Policies zino enkola yazeerieta muna Uganda oyinza okuba nga totegeera kintu kino naye nabagamba nina okutegeeza ekintu kino bakwetaaga kubikula mutwe nkiyingizeemu nja kiyingizamu. Policies zino zikola zitya? Kiberanga oli taata wanaazimba amaka n'akulekera step mother naye nga bw'oli. Kati step mother ono waba akutulugunya n'otagenda kulopa wa taata, taata tagenda kutegeera ti step mother ono akola ki? Akutulugunya. Ye taata asigala aweereza obuyambi nga bwa step mother ono naye nga takimanyi ti step mother wo obuyambi abukola ki? Abulya. Ekintu kino bwekitibwe kiri. Okitegeera ekintu ekyo. Kati olunaku lwokeera n'okubira kitaawe essimu n'omugamba taata step mother sente z'omuwa obuyambi tandabirira bwe bitino biti no prove nga byakola taata ajja n'ayingira mu nsonga zaaki z'abaana bano ze mulwana step mother ye Museveni ffe baana ba Uganda. The big brother His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yakubira kitaffe essimu ndowooza mukategedde policies bweziti bwe zikola kaakati nga we nabagamba nti Bungereza erina oyingira mu kalulu kano nga we yakikola mu 1962. What is this? Nabagambye save this photo for future use nga sinalaba tweet eno. Ambassador Chazin owa Bungereza akugambye tumaze okusisinkana National Unity Platform netubulya vision yayo ya 2026 to prioritize ne priorities okulaba nti tufuna peaceful and stability amidst 2026 election. Just steps to election. Nabagamba ntya tugenda kulaba policies zino entuufu bannannyinizo. Kakati Museveni agondera kino bakugambye wiiki ejja wakati tuli mu weekend. Wiiki ejja bagenda kusisinkana ab'ebibiina ebirala. Kitegeeza ki? Terms and conditions apply. Muna Uganda nakugamba Museveni avaako mu 1962 aviirako si wano. Okitegeera bino bulijjo batuziba maaso bano balise ate Winnie Kiza wanzijonkedde naye nzija Winnie Kiza I'm coming for you. Okitegeera ekintu ekyo si 2025 eno mulabanga 2025 naye 1962 lwaki muna Uganda kugamba nti 1962 kubanga ekintu kino kyabeerawo mu 1962. Apollo Milton Obote yaliwo ku lwa UPC, Bendikito Kiwanuka ngaliwo ku lwa DP ne Sir Edward Mutesa owokubiri yaliwo ku lwa KY. Kino kyennyini bano kye bali mu kukola. Okitegeera ekintu kino naye era muna Uganda wano nabagamba nti mu bintu bino ebya past tulina ekintu kye tulina okutereezaamu okweba ntufuna policies entuufu n'okufuna Uganda eyo gye twagala tutya. Lukwago Elias PFF essaawa eno batusaba alliance ekintu kino kyaliwo Bungereza ezekiyingiddemu abantu bano nabagamba babala ebintu bino kubanga Museveni alina balobist. Okitegeera ekintu ekyo Museveni alina balobist. Kati essaawa eno Lukwago akiyingiddemu baagala mbu tukola alliance. Okitegeera ekintu ekyo naye nga Bungereza eno wekoze eki wejjidde ovuiki tuba tetufunamu njagala mujjukire alliance eyo yaviirako okufa kwani kwa Mutesa owokubiri. Okitegeera ekintu ekyo so banna Uganda tubeeremu just kantu kangu nnyo okutegeera policies zino engeri gye zikola ki ze zikolamu. Kino ekintu kyali kirabwa n'omutwe engeri omusajja ono policies zagizanyiramu democracy na human rights nga gwe just olina kuzitegeera n'omanya ekiddako. Eno revolution nakugamba teyeetaagamu science eri straight
kubanga eri straight etya nti gojja n'osoma policy zino n'omulaba nti agenze Bungereza omanya Bungereza eriki tuba tugenda kwogera ku Royal Charter 1962 womulaba nga agenze mu America tuwe tugenda kwogera ku charter ki 1962 1987 nga Museveni awo okitegera ekintu kino bino ebintu byangunyo just abadde nga batusiriwaza busiriwaza bano babesije nti balwanagana na Museveni kumbe batusiriwaza okitegera kyemugamba zino policies bali tebazimanyi kugambye Bungereza eyingidde mu kalulu kate kyali kulanga kulala ekayingiddemu era kugambye egenda kusinkana ebibiina byonna naye ng'eyogera statement eno egamba ki egamba kalulu aka 2026 byonna kibagambye okitegera ekintu kino ejjo nakibagambye omusajja ono Kyagulanyi nakugamba nze asobola okutunulya ekintu kyabala n'ekitegera kubanga nze Minister of Foreign Affairs kati gwe munansi mani n'okujja n'ekikunyinya weetegeka mutegeke gaaji biki ebyaddirira nga tumaze otuuka ku eno stage ya 1962 yatuuka bamali bakuba bendikito kiwanuka bakola nteekateeka ki Munnayuganda awo wetulaga nkiddamu awo wetulaga mutegeke gaali we are going to mobilize we are going to campaign tugenda kakasa nti akalulu kano tugenda kuba Museveni akalulu akanji tebakabba Museveni tasobola kubba kalulu kanji ate ku luno terms zekyusemu kitegeeza nti Simon Byabakama is going to play by the rules of democracy agenda zizanya okitegera ekintu ekyo agenda kuzizanya so muganda wange General Gaddafi hanging there General Akileo Commander hanging there General Smart hanging there mumanye nti tuli wamu fena nze nabagambye sikyaddamu kubanja Museveni nti free political prisoners no Museveni ono tuba tumulaga tumwegayira naye Munnayuganda it is upon us okulaba ntumaliriza this madness Museveni ono gutaddamu kuzanyira ku bantu baffe kuba president ebintu byonna byonna abikoze nabagamba eno revolution gye tulimu ye kyasinza obulumi kuba omuntu akuba naye ng'osobola omuddiza naawe naye n'omutunuulya butunuulizibwa ki we are playing by the rules of the game naye Museveni yakwatanga mundu n'agenda n'atta abantu n'abakuba wagira ekiraba era abaza batukoze eki najja ekiro n'abakuba amasasi ne yeesasuza naye ffe tuyinza kuzanyira ku rules za game Museveni has to respect these rules kuba nabagamba akalulu kano sikake ndowooza kati mutandise okuprovinga nti akalulu kano sika Museveni okitegeera ekintu kino akalulu kano sika Museveni ekyo tebaddangamu kubasiriwaza kati ndowooza mukakasiza nti akalulu kano eno bagiyita infinite class teni neneebaza ne bannanga abadde bannamisa mwebale nnyo okumpa amaanyi neneebaza bakomuledi mwena babadde up to this date we have proven this right okitegera we have proven this right omanye eno ebadde turning point y'abatujjonkera nga bagamba ye musomesa temubitegera bannange nabagamba ekintu kye tusomesa tukimanyi nnyo so mwebale nnyo abayimiridde nange mwebale nnyo okunzikiririzaamu nga temunnalaba ku kakati mulabyeko wano wetulaga kyekyaddako nga tutuuse ku eno stage mu 1962 kyetugenda okukola ekyalidinga kaluka 1962 sa Edward Muteso wokubiri amale okufuuka afuuke president kati foreign policy wano kitegeeza zituuse ku climax yazo zigenda kukola ki zigenda kumyutinga wesimala okumyutinga tugenda kuddamu events z'oku ground nkiddamu events kati tugenda kuziddamu ez'oku ground wetuzimala then ate foreign policy zigenda kuddamu za activating zitya mu kalulu mwennyini senga Museveni ono azanyira mu kalulu Munnayuganda olina kukola ki ku activating human rights kubanga batulekera policies zino batulekera ebintu bibiri batulekera democracy nga tulina okwerondera then ne batulekera ne human rights kati olaba nga democracy takola according ku bo yensonga waki big brother yagenda n'abaleeta kati era bagenda kubeera waawo nga batunula bwe bati balaba ebintu bino senga Munnayuganda olaba nti democracy taliiwo ku luno be bannyini be bagenda okubeera nga baki be bagenda okubeera nga abajulizi nti mu butuufu Bannayuganda bebekalakasa bibiki bibyo byennyini ate kibakakatako okudda ku side yaffe so now Museveni has to play by the rules of the game okitegera alina okuzanya according to the rules of democracy and human rights nabagamba zino policies his excellency Kyagulanyi ziyatinkula siza Museveni ebyo nabyo nabadde nga tutiisa naye nga abadde abikosa kufuna sente kati era kyaliko kati essaawa eno awamba abaana baffe kubatiisatiisa kati essaawa eno takyabateekako misango gya buyeekera abateekako aggravated robbery weewuze lwaki kino kijja bwe kiti sigenda kuddamu kubanja political prisoner naye ngenda kupika omuliro wano Munnayuganda mulage ekituufu ekiriwo Winikiza nzija wanzijonkedde njagala opuluvinga ekintu kye nayogedde nti nno kikyamu naye senga kikulema within 24 hours encha nzija akabinja kamwe anti tuli mu domestic policy Bungereza emaze okujja kyekyaliwo waliwo alliance ey'ekifere Apollo Milton Obote ne Sir Edward Muteso wokubiri alliance eno lukwago ne banne gye baagala okutuleetera kati we nabigizeemu ne mbayiwamu olunyata Winikiza yanzijonkedde encha nzija mu edda mwali bweriti kakati Winikiza eyaliko leader of opposition oli ku shama his excellency Kyagulanyi webale kujja
I was once a taxi driver. Nali nvuga taxi ng'omukazi ono leader of opposition. Naye kati ajjonkera Shama. N'atwala n'obudde n'ajja akebere ku akaunti yange alabe following gye nnina n'agitwala eri byakozesa nga defense. Wiinikiiza gwe gw'oliko tomutegeera. Kati nzije enkya njagala twambalagane. Ogenda kukola ki? Prove me wrong. Ebyo by'okwata n'ojja wano video zange n'ozitwala ku X. Njagala opprovinga abantu wrong bagambe nti ono omwana byayogera bya kiyaye. Wemanga nagambe nti wini byanyima ali mu kusaba sente za USAID. Let us speech. Enkya tugenda kwambalagana. Akabinja kamwe ekyo kyalayanse eky'ekisiru. Njagala owuliriza amawulire gano. Mpuliriza bulungi. Era njagala olabe video eno paka woogimalako. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abitadde mu engato okwolekera ekyalo Lwankonge eddwaniro ekisangibwa mu disitulikiti y'Ekiboga oluvannyuma lw'okulaba amawulire agataliiko nfuufu ku lwokusatu lwa wiiki ewedde lwe twalaga eggulire ng'omuvubuka John Patrick Mwesigye awambye ettaka lya Haji Badru Mwanje erisangibwa mu kitundu ekyo. Ettaka lya Haji Mwanje Mwesigye kwe yamugoba liwezaako obunene bwa sikweya mayiro 2 ng'eno libadde lifuuse kagumba weegoge nga Haji Mwanje alinako ekyapa ekya mayiro era ng'alimazeeko emyaka ekisoma 35 songa Mwesigye ekyapa kya freehold kyalina eky'Abayindi abakimkyandi yakifuna emyaka 5 egiyise. Ettaka eriwe lyalibadde nga liko ebyapa eri lyalibadde aleka n'enteza nga nezikola ki ezinywa amazzi nanyini kyapa nanyini ki ttaka ekyapa ekyange nzize nakyo. Mu ggulire twakulaga era eyitanudde pulezidenti okugenda Ekiboga mwalimu omubaka Dr. Kefa Kiwanuka ng'alumiza Mwesigye Jogo bwe yakuba abatuuze nga naye yennyini yamulagira okugyamu engato n'empale neyeewuunya abavubuka batakyatya abantu bakulu. Kati naaga ngenda kuba essimu era you are going to regret why you are here. Ekyavuddemu mu ssimu gye yakubye kuga nti gyamu engatto gyamu n'empale. Ensinkano ya pulezidenti n'enjuyi zombi okulira lwa Haji Mwanje ne Mwesigye ebadde ku faamu yennyini ekayanirwa nga yeetegeka abakungu ba gavumenti ab'enjawulo okubadde minisita w'ebyettaka Judith Nawule Nabakooba, Ssaabawaabi wa gavumenti Jean Francis Abodo, Ssaabaduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba n'abalala okuli n'abamu ku batuuze b'omu kitundu. Haji Mwanje abuulidde pulezidenti engeri gye yajja ku ttaka lino nga alina ekyapa kya mayiro era ng'alikolerako emirimu egy'enjawulo nga n'okusinga okulunda n'okulima. Omuvubuka oyo n'abakuumi be abaali ab'amagye bakifeesi bonna bajja wano bakola ki bintu byonna ne babitwala ne bakuba abantu bonna be bakuba we bali wano oyo nga yabakuba n'akuba ku kyalo kuno kwonna n'ebintu byonna n'abikola ki nze olwaleero kuva bwangu bawano leero wenkoze eki leero wenkomyewo. Bo Abayindi abakimkyandi abakiikirwa John Patrick Mwesigye kankome naawo sijja kubateekeraho kasiya kumumalayo kali akakazi kalegesa amakulembeze w'eggwanga bwatutama ddogo. Mpuliriza bulungi Museveni ali mu kwegula ekyo mukitegeere ate abagenda okutwala ettaka era bagenda litwala abaali bagenda litwala sawa zino Museveni akulaze nti aliyimiriza era akugambye nti abantu badde ku ttaka bakolereko emirimu gyabwe naye ate n'alekawo kali akakokola nti kooti ekyanoonyereza naye ng'ekituufu bali mu bubbi bali mu kubba ttaka. Mwanje alwanagana ne Mwesigye awo muba mukimanyidde buluddala bulungi ani ayinza owangula olutalo luno mu gavumenti eno. Leka nkubuulireko bali eri abasajja babbi ettaka baalibba kati bali mu kukyamuukiriza bantu kubanga beetaaga obuwagizi. Owulira bino bye muwulira bino mbusimanyi bakomezzaawo mapu ya Buganda ku Uganda kukyamuukiriza mmwe kubanga Museveni yeetaaga ku bantu. Ekyo nkikubuulira mu kisanja ekiwedde kyonna bazzenga bamenya amayumba g'abantu kasasiro n'abikka abantu mu kiteezi. Museveni tavuddeeyoko wadde ne batuuka n'okgoba abantu ku mataka gaabwe wadde okubasasula ne babateerawo obutenti ne beefuula nti babakola ki. Abamu baasibwa na busibwa abamenyebwa amayumba gaabwe. Museveni ali eyo tanyega ajja n'abakola ki. Naye lwaki yeefuula kati akitinga? Leka nkubuulireko waliwo bingi nnyo Museveni byajjenda okujja nga akola ate nga azzenga abikola ebbanga lino lyonna. Ekyo nkibabuulira Museveni azzenga abikola ebyo by'obufuzi bye. Ekyo nkikubuulira ye yennyini ya promotinza amawulire ge. Mwesigye amawulire agawolereza Mwanje bayinza okugasomera ku Bukedde TV eyaba Mwesigye. Ekyo mukirabira ddala nammwe mubeere bagezi. Amawulire agawolereza Mwanje bayinza okugasomera ku Bukedde TV okuga promotinga
kitegeeza Museveni ayagala kwepromotingirako kati abakyamuukiriza akuweesa guno n'akugisaako guno era bangi nnyo bali eyo bawoza pulezidenti atuyambye bali eyo bawaga naye ng'ekituufu ekiri mu ddiiro wallayi Museveni alina kaabeetaagako kati ssaawa zino era agenda kukima byabajjako bagenda babba eyo reality ly'ettaka baali tutte kasita Museveni abeera nga waali ekyo nkubulira ettaka twale ekyo nkikubuulira kusaba na kulwana kulaba nga Museveni agenda bwaba tagenze ery'ettaka twale ekyo nkikubuulidde ffe tubirabyeko yaleeta bano obayi bamugemeire Catherine bamugemeire n'alyoka atukyamuukiriza nga bwe wamuwadde amaanyi bannamagye temwabalaba bayimirira ne bagagwe tosala wano toyingira eri gwe omuganda akyalina essuubi mu bwakabaka bwo njagala ompulirize bulungi nga Mayiga akyali awo ng'atudde awo tosuubirayo akalungi konna akagenda okuva Mmengo oba mu bwakabaka bwa Buganda ekyo nkikubuulira obadde okimanyi nti Mayiga yasumuludde Museveni ku kaguwa nti Museveni yali yakyusa dda maapu ya Buganda nga yagijja ku Uganda ompulira abantu ne babuuka ne batandika okuteeka Museveni ku nninga n'okubuusa bannayuganda bannaffe okulaga ebigendererwa bya Museveni ti ddala kituufu Museveni tatwagala kebeera identite yaffe ayagala kugisaanyawo kugimalawo era munnange abantu babadde buli omu abuuse nga buli omu mu butuufu akiraba nti maapu lwaki maapu wookwatira maapu otandika okuggyako ekigambo Buganda kati olunzi omuganda ononkola ki osegeera mbuulira mmwe abakyawagira Mayiga mmwe abakyalina endowooza egamba nti oba osanga Mayiga ayinza okuvaamu akalungi akasobola okuyamba obwakabaka bwa Buganda ansa eri nti 000 nedda ekyo nkikubuulira omusajja yajje Museveni ku kaguwa najja n'alaga nti eri yabadde bubeezi nsobi era baatereezezza tebisoboka ebyo tebisoboka olw'okuba Museveni ayina waayagala obuwagizi sofa kati Mayiga yagenze n'agamba mukama we Museveni n'amugamba owange nze eno bagenda kuba bandi bubi sikyasobola kukola statement yonna eyinza kudifendinga wadde okuwagira ng'eno maapu ya Buganda nayo mwagijje ku ki musooke mugizzeeko tusooke tuyite mukana akaseera jjukira Museveni yeetaaga buwagizi era munnange ne balyoka bakulaga nti bakola ki naye nga kibadde kirina kuzuukusa n'omusiru yenna ali mu nsi yonna kubanga naddala eyo mu diaspora mulimu ebikazi n'ebisajja ebirowooza nti oba osanga Mayiga alina akalungi kasobola okuwa Buganda nga bisiru biri eyo babi brainwashinga biri eyo bifuwafuwa luzungu biri eyo byefuulamba olw'okuba bibagenda mu nsi eziri modali naye ng'emitwe gyabyo gyeri mu kyalo ekyannamukaaka nga tebirina kye bimanyi babizanyira buzanyizi ku mutwe ebikazi n'ebisajja gye biri eyo mu diaspora nze mbimanyi bikolaakola buguruupu obulaga nti kati bikolagana na Mayiga abitegaatega bipulogulaamu naye nga pulogulaamu zibavuga zibatwalawa mu kuwagira Museveni twabadde tumukutte embadiyanga n'omusiru wakubuuka bw'abaana eyagala kumanya ng'era tumukutte Mayiga we yazze n'awolereza bw'ati bwe yakikola ne ku mmwanyi n'atuuka okutugamba musimanye ennyonyi bwe zibuuka mu bbanga zikuba ebifaananyi ne ziraba we walima emmwanyi fe akatale kaffe simanyi ne kafa mugende mwewandiise nga Mayiga yasindika abantu okugenda ewa Museveni okukola ki okutunyaga ekyo nkikubuulira era mutunuulire ebintu bino gye bigenda mu maaso wawulidde statement ze yakoze nga zikuba kabaka naye amukuba indirecti ng'olina kubeera mugezi okutegeera n'okukimanya nti ddala kituufu omusajja ono ali mu kwatakinga Ssaabasajja Kabaka ate statement tesooseemu si 2 si 3 si 4 twaligambe nti senga yagwa bugwemu twaligambe nti awakoolo yamusimattuka alabika teyakola ki teyakalowoozaako naye statement ezisukka mu 10 nga zazikola zikontana n'ez'omutanda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale Ronald Muwenda Mutebi